Conflict has indeed been impunity. It is true that trial has been protracted and that justice must be seen to be served. It is also true that the convict is a repeat offender. I also note that these incidents involved discharge of firearms. Such an intense situation could have culminated into a much dire situation. However, the remorsefulness of the convict and the willingness to reconcile cannot be ignored. If it wasn't for this fact, this court could have, in the circumstances, required the maximum sentence. In light of the remorsefulness and the rehabilitation from the time spent in prison, a harsh sentence, a much less harsh sentence is warranted, albeit deterrent. This court therefore sentences the convict to 18 months imprisonment on account of his remorsefulness. The convict has been on remand for 2 months. He will therefore serve 16 months imprisonment. You have the right to appeal both my conviction and the sentence. Kati, kudira obotegedde. Kudiramu obotegedde. Komera. Omusazira emyezi 18. Omusazira emyezi 4. Ndakira ogisanga lumu wabala kumala kulina tandika lumu. Wabo watandise nga batadde mu komera ogenda kutandikirawo zombi sentences. Awamu sinti ogenda kumalirizamu otandike enna. Omusango ogenda kumalayo omwezi 16 kulw'ensonga nti obadde weetonza ate obwenyenyezi obadde siteeto emyaka 5. Kauga yaloneka sina galitutse basi usiningo omuntu sibadde kusanga justice kitabu alinyali kuza kwa muntu yamenye ekitambalo Kauga kugala masala baklayandi baffe twabasabira era koti yabawa bail yaba releasing up bail ne tugenda kuyingira mu COVID-19 nga baklayandi baffe bakyali mu bail. Naye kyatwewuunyisa nnyo nti wadde kooti zaali nga bazigaddewo nga baklayandi baffe bali mu bail, ab'oludda lwa state bajja ne bafixinga emisango gino ne batandika okutuwuliriza nga ffe tetumanyi nga ne baklayandi baffe tetumanyi. Twagenda okukomawo mu kooti nga baklayandi baffe baccuse bonna bonna bali ku zi warrants. Kooti nesalawo kikulu okubanga bo tebalabise okuwozaawo okwa defense kwabwe, kooti negigalawo ne basettinga down the matter for judgment era judgment ne badeliveringa ne sente ne bazikola. Naye ffe tulowooza nti proceedings ezibadde wano tezibadde mu mateeka, n'olwekyo tulina instructions baklayans batuwadde tujulire both from the judgment of conviction and the sentence of the court. Gitwale mu kooti ya waggulu mu high court tusobole okufuna how do you call it? Okwekana. Yenze Kauga naye amazima gali nti bali bakubalinnya tusa kungamba bamenyereza mitwalo 6 nempayo sente zange ne bozirya eno charge onsali emyezi 18. Ekyokubiri state attorney mwaganya faking emisango. State attorney bamwako poloti kayanya bamwako poloti eyo ani ne mwaganya bamwako poloti kati ye mulwanya yali mu mulwanya bana mwaganya koti agiwangudde naye nsaba DPP mwaganya mpume n'amasamu banga faking emisango nzolede musango no gwansalidde ndi asuzi bankwata wazo SMS mwendanga ndi mu court bagamba nze ntaka mu sente kwa family kwa family mwaganya family ngiranga wano